ti concert ya Lweyigi tebakubeerayo neya Saati alibaddeyo. Era abawagizi ba King Saha bonna mwali badde mufukamira wansi ne mwebaza Abitex ne Lweyigi. Abawagizi ba King Saha bonna gye bali. Afuna bulungi mukati mfukamire mwenna mwali badde mufukamira ne mwebaza Abitex ne Lweyigi. Nga tubebaza mu wasasula ekisawa. Concert teba yaffe kubeerayo tebayitaddeyo yamu. Twali eri naawe. Kakati eno concert yazuukusiza n'abali baafa. Ya Lweyigi. Nga buli muntu ayagala ayiteko mu ddiiro abeeko kyayogera. Ekibayita amasannyalaze. Kololo mulina okwebaza Abitex ne Lweyigi. Concert eno mwagiteekawo nga mwagala bakompitinge King Saha ne Lweyigi. Akabadi kamwe ne kakola. Ne lwakuba nabeewunyizza nnyo. Ffe twali tulina gwe tukompitinga naye. Lweyigi twajja kuteekateeka concert kuyimbira abawagizi baffe. Abawagizi ba Lweyigi abayimbire. Era ekintu kye twakoze obulungi. Naye ate abantu ne bakifuula okuvuganya. Ffe tulina gwe tuvuganya. Ate mwawonye abawagizi ba King Saha. King Saha nange ndi muwagizi we. Kati ku ssaawa zino ndi promota wa Lweyigi. Abakubanga King Saha yasooseewo nga ffe tuddawo. Twali bali tunyuma ebirala nnyo. Abakubanga King Saha yasooseewo. Ate ffe ku Lweyigi ate kyali badde time zittuku bantu betwafunye. Era n'abantu be mwafunye abawagizi aba King Saha mwabafunye lwakubeera mwagala kukakasa Lweyigi. Ate nga ffe twazze kuyimbira abantu baffe. Soogera na radio. Onfuna bulungi? Kyaneewunyizza mwakoze emirimu mingi abawagizi ba King Saha simanyi lwaki. Omuyimbi waffe teyagendako ku drive. Professional artist babeera. So okusanga Diamond katono nnyo. What do you mean by drive? Osobola okusanga Diamond kali kan togera ku Africa. So okusanga Diamond Platinum ng'agenda ku street. Agenza okutunda tiketi ewa Kiseka. Nibyo mbadde mukola olalonga. Nanti kinja okugamba atutogera ku kino ekiriwo. Sigamba nti kibi. Naye kiina engeri gye kikakkanyamu artist. Muwadde muva mu wino. Ofuna bulungi? Ekyo tubadde tukikola naye nze ndowooza tuyinza obutakiddamu. Kiri ni professional. Omuyimbi nga n'atunda ne tiketi ebbiri. Lweyigi ffe tetwatembeeza tiketi. Naye ako nako kekabadde akakodyo kaffe. King Saha yakoze ebintu bino oluvannyuma lwa Lweyigi okumaliriza show ye nga 7. Kigambibwa mbu omukulembeze wa NUP yamuteereyo post. Abadde yaludde okikola. Ne ku Kazibe Kapo tiyakikola naye okuvannyuma ku show yaweereza eddoboozi n'ayogerako eri abawagizi be. Abadde yaludde ne ku gundi ne ku show ya Fefe Busi. Mukwano gwennyo. Demba erabidde tiyampostinga. Naye omuliro gwabaddewo yasobodde okugamba eggwanga liveeyo ligweyo. Mukulu Abitex nze ndaba nga yeggwagezaako okuleeta ensonga ewatali nsonga. Era singa omuntu akubuuza kyogezaako okuvuga nkakasa tolina kyakumuddamu kubanga naawe tokimanyi. Ekisooka abayimbi be tuli mu kwogerako si baggulo bombiriri. Bonna babaddewo. Era nga buli omu yali akozeeko ku sheno nga si yebadde show yeesoose. Reggae yali akozeeko ku show nga mu maaso awo King Saha talinaawo show. Ne King Saha yali akozeeko ku show ng'emabegako Reggae abadde tabaddeewo na show. Kakati kino mmwe kye mulabanga abantu nze nkiyita riziki. Era kino tusobola okukikozesa ng'omukisa okusomesa abantu okujja ku nsa amaanyi. Abo abantu be walabye mu show ya King Saha nze ngiyita riziki ye. N'abantu be walaba mu show ya Reggae ngiyita riziki ye. Kubanga wali soose ne weebuuza kijja kitya mu kifo ekimu ono okujja n'ajjamu obukadde ku wiikendi eno. Ku wiikendi eddako n'omulala n'ajja n'ayoolamu obukadde. Kino kituyigirize nti ensingazi ffenna etumala okussizaamu. Tewaliiwo ali ku nsi kuno nga Mukama tamanyiiko mugabo gwe yamuteekerateekerako. Kitegeeza okubeerawo kwange tekuyinza kukulemesa ky'olina kufuna oba kyakuteekerwateekerwa kufuna.
kyokka ate era okuvaawo kwange tekuyinza kukuyambako kufuna ekyo Mukama ky'ataakuteekerateekera kufuna. Kino kye muyita concert njagala mukirabe nga bizinensi ng'era bwe mulaba bizinensi endala. Mu Kiyembe waliyo batunzi b'amasuuti oba maduuka ga ngoye, naye weewuunye bonna abakolerayo oba buli alinayo edduuka mugagga ate nga tewaliyo lya sipeeya. Bonna bakola omulimu gutya gumu, naye buli omu annyuka muki mu mativu. Ewa Kisekka amaduuka agaliyo ga sipeeya temuliimu lya ngoye, naye buli omu annyuka muki mu mativu. Kitegeeza tusobola okubeera mu kifo ekimu nga tukola omulimu gwe gumu oba nga tutambulira mu ssaako y'emu, naye nga kitumala ffenna okusobola okugaggawaliramu. Tukomye obukyayi ku bannaffe n'okuteeka amaanyi ku nsi n'okuwundululanga bannaffe nga tubakkiriza entaana wakati mu kulowooza nti ebibadde ebyabwe bisobola okufuuka ebiki ebyaffe. Ekifo oli we yajja n'akama leero n'omulala yasobola okujja n'akamamu ku wiikendi eddako, kubanga mwali muli ziki zaabwe bombiriri. Tewali yayambye munne kufuna bantu. Eyasookawo eyali addawo teyamuyamba kufuna bantu, n'eyazzeewo eyabaddewo teyamuyambye kufuna bantu, kubanga bonna baali babaddewo oba bonna baali bakozeeko nga tewali asoose era nga tewali akola ki, nga tewali addawo. Bannayuganda, ensi mugiggyeko amaanyi. Ensi erimu ebyobugagga bye tutasobola kumalamu. Ensi erimu liziki buli muntu Katonda gye yamuteekerateekera okufuna. Tewaliiwo alirya kya munne, kyokka ate era tewaliiwo aliyonoona kya munne. Bwe mulowooza nti Uganda erimu abantu bameka? Tuli mu bukadde pulaasi. Saha yafunye abantu bameka? Kangeze ngeza bugeza 4. Reggi naafuna abantu bameka? Kangeze bugeza 2 oba 3. Abantu abo we tubagatta kaŋŋambe bakoze emitwalo 6 oba 7. Ku bukadde 45 babeera bakoze kimu kyakumeka? Ku bukadde 45 babeera bakoze kimu kyakumeka? Bannange Uganda ngazi, sho zino 2 zibategeeze nti buli omu alina riziki ye ku nsi kuno, era tolwananga kujja muntu awo waali osobola okubeerawo naye nemugaggawala, ate era asobola okukuviira ne bikwonoonekera, kyokka ate naawe ayagala okudduka abantu ti wano bannange abantu bannemesezaawo kaŋŋende osanga eri gye nnaafuna emirembe. Nedda, olabika emirembe ogidduka wano wootidde nga weewali eki ettuufu lyo. Mukulu wa Bitex agamba ku mulembe guno ebyokutembeeya endongo tebikyakola, era senga King Shah teyagenze wa Kisekka oba osanga yalibadde tafuna baki bantu. Kye kyamutwalayo kwali kufuna bantu. Bw'abeera yabafunye kitegeeza amanyi ekyokukola, era amanyi ensula ezirina okuliikiriza omulimu gwe. Bweba MTN ekyalanga ate olwo just King Saha mwebyo ebimotoka bye mulaba simanya promotion ne musangako abantu nga bazina amazina ga Kisolotondya, byonna byonna tubiyita kasenda ki baguzi. Kakati King Saha naye bw'aba yatambuza promotion y'ekivvulu kye toyinza kubuyita bunafu. Ago tugayita magezi agaliikiriza bizinensi. Oba atunda ayolesa yatera okukola ki? Okumazaawo amangu. MTN ngagga ate eruddewo, Airtel ngagga ate eruddewo, naye weewuunye nabo bakyalanga. Ate olwo King Saha, ate olwo King Saha nga ki ekimugaana okulanga shoyi?
nga naawe bw'okubisa ebipande ng'olinayo ekyepukulu, nga naye bw'oteeka erikopita mu bbanga ng'olinayo ekyepukulu, goolo babeera baki? Abantu bategeeza ki? Ssente. Ffenna bw'ebanga goolo ssente, toyinza kunyoomoola strategy ya munno, kubanga ffenna goolo eba ki? Ssente. Bw'ogamba nti toyinza kusanga Diamond ng'akola ebyantu ye Diamond yalibadde Saha, oba ne Saha yalibadde Diamond, banjawulo, balina amannya ga njawulo, weewunyenga n'ensi bawangaalira mu zanjawulo. Tebayinza kukozesa strategy emu nga bali mu economy ez'enjawulo oba nga bakolera mu audience ez'enjawulo, kubanga ne King Saha ajja kugamba toyinza kunsanga nga neefukulanga Diamond we yeefukula olw'okuba nnoonya abantu. Kati bw'aba Diamond yeefukula bwefukuza okunoonya abantu, nga King Saha ye atembeeya ndongo okunoonya abantu, bonna basigala goolo ssente, kubanga abantu bategeeza ki? Bategeeza ssente. Bwe tukwana, enkwana zisobola okwawukanamu. Ffenna tuwunzika twagala ekifo kitya? Twagala ekifo kimu. Oyaze mu mbeera yanjagala nga bwendi maama yafa, n'omulala najja ng'amansa ssente, w'oyagala w'ayagala. Era singa kiyitamu ekyo ky'obalagga omunaku oba akwanira mu mbeera ey'ekinaku, n'ono akwanira mu mbeera ey'essente n'afuna ky'ayagala. Mwenna mufuna ekifo kyekiki? Kyekimu. Kiwunzika kiddawa nti ffenna goolo kusanyusibwa. Gwe basanyusirizza mu Tululaavu, nange gwe basanyusizza olwa ssente zange. Ffenna goolo kusanyusibwa. Era ne bwe gaba maka, gwe bw'oba wagajjamu ng'ononye ssente za musajja n'omuzaalira, n'omwavu n'akwana mu mbeera yanjagala nga bwendi n'amuleeta ewaka ne bamuzaalira, ffenna be tuba tufunye babeera baana. Tewaliyo kikula ky'abaana nti gwe oli mwana kikula ki wa Tululaavu, ate gwe oli mwana kikula ki wanjagala nga bwendi. Bonna babeera baana. Olaba n'ow'omuleepinge abeera muki? Abeera mwana. So Diamond bw'aba alina strategy ye gy'akozesa okufuna abantu, noono King Saha nga yakozesezza strategy ya njawulo okufuna abantu, bonna bawunzika banoonya abantu ze ssente. Ffenna goolo ye ssente. Era King Saha bw'aba yagenze ewa Kiseka n'abayita ne bajja, kitegeeza mugezi okumanya akatale, kubanga the end of the day show togitegeka kugyerabira. Show ogitegeka kufuna baki? Bantu. Era togitegeka kugenda mu byafaayo nti nange nategekakaawo. Wabula bw'ogitegeka oba ogitegeka nti nakolerakaawo nenzijjawo ssente oba nenzijjawo ensonga eyantwala okukola ki? Okukolerawo. Okutegeka sho kubanga kuggula dduuka. Aliggudde aba asuubira kukolamu ki? Kuddayo waka na ssente. N'oyo atadde sho awantu ajja akubirewo endongo, kyaba asuubira okuddayo ewaka bisawo bya ssente. Si kyafaayo, kubanga ekyafaayo togenda kukyepakiramu na baana bo mwebaka omwo. Ssente mwe tujja obumooli obuzimba enju, oba mwe tujja amabaati agakomerera amaki? Amayumba. Kati bw'ogenda ekkololo ng'otaddewo ne ssente zo, ky'oba oyagalawo ze ssente, kubanga togenda mwebakamu. Era ku ssomero togenda kugamba basomesa nti tata wange, nze nakuba kkololo omwana wange mumuleke akole ki? Asomere wano. Ffenna goolo ye ssente. Oyogedde ku drop ya His Excellency Kyagulanyi. Timpulira mbu ne Kyagulanyi yamuwadde drop, oba osanga kye kyamuyambye okufuna abantu, gwe gwabadde omugaso gwayo, gwatolowooza gwabadde gwaki? Omugaso gwa drop kuleetera bantu bwe baba bazze. Ate tetuyinza kunakuya success yo nti singa Kyagulanyi teyakuwadde drop bw'alibadde luuza. Ekyo kyekyenjawulo kuye okwesibako emikwano egirina kye gimugattako.
n'okuyisa obulungi abantu naddala abasobola okukugattako okusobola okutuuka ku by'otatuuka kubanga Kyagulanyi ddaala olaba ddaala lyo ggwe kogaggawalidde, olaba ddaala lya muvumye. Ate olwo King Saha amuyisizza obulungi nga lwaki tamufuula eddaala mu kaseera nga naye ayagala okukoowoola ku kye bayita abantu ate ng'abantu ze ssente. Naye ate era teweerabira drop ya Kyagulanyi bagiyita bawerekera atambula, bw'agikuwa nga tolina ndongo kikulya. Drop ya Kyagulanyi ebanga kalango ka kutunda ttaka, balanga liriwo so seeri eritakola ki, so seeri eritaliiwo. Bw'aba yamulangidde abantu ne bajja, kitegeeza kye yabaguzizza kyabadde kiwooma era nga kikola ki, kiriika. Drop obuduropu temala ng'emmere bw'esooka okuteekebwa ku sigiri n'efumbwa n'eryoka efuuka ki, emmere. Kati drop obuduropu temala, ebeera yeetagako product ezireese drop eno. Oba ntegeerekese bulungi? Product ezireese drop eno we zitabaawo kikutunuulira n'otandika okwekwasa abaweesi bwe bakuweesezza obubi oba bwe batalina ati wakuweeseza, naye nga ggwe kizibu oli muti mubi tojjikamu ki kibajje. So mukadde wange oba mukulu wange Abitex, eno comparison teyeetaagisa. Uganda erimu abantu bangi, erimu abantu bangi nga nabo be mwalabyeko batono nnyo ku muwendo gw'abantu oguli mu Uganda. Actually sijja nakugenda ku muwendo gw'abantu, ku muwendo gw'abakyakaze oguli mu Uganda kubanga newalala wabaddeyo ebivu mwe mwalabye ebyo. Era baabitegese ab'omu byalo abaawa bonna baafunye era bazzeeyo ewaka buli omu ng'alina akaki akaveera. Naye sheeno njagala gikozesa kugamba abantu nti ensingazi ffenna etumala okussizaamu, tokola bingi kulemesa munno kugibeeramu kubanga ne bw'anaagivaamu ekibadde ekikye tekiyinza kufuuka kikyo. Kyokka ate bw'agibeeramu omukisa gwe tegusobola ssala ku koona kugende mu ki, mu nsawo ye.